Menopause, that time when the woman reaches the end of her reproductive health life. Mirundi ejimu tujiita midlife. But menopause is that time when the woman reaches the end of her reproductive health life. Akaseera ako omukyala watuukira ku nkomeredde ey'ekiseera kye eky'ebyokuzaala. Ekiseera ekyo kibeerawo wakati w'emyaka 4 n'emyaka 52 oba 55. Mbadde nsaba gw'ayagala okumanya ebisingawo ku ebyo ogenda onoonye vidiyo yange ekwata ku bya menopause. Naye olwaleero tugenda kwogera ku lwaki omukyala ali mu menopause afuna vaginal dryness. Twasoma nti mu kiseera kya menopause ovaries zirekeraawo okuzaala amagi era zirekeraawo okuzaala ebirungo biri bye tuyita estrogen ne progestin. Ekirungo ekiyitibwa estrogen oba omubisi ogwo guyitibwa estrogen gwe gukola ennyo ku ebyo ebyokubeera ng'obukyala bw'omukyala buweweera oba bugonda oba buwulikika bulungi. Naye ekyembi ekirungo ekyo omukyala bw'agenda mu menopause kigenda kikendeera. Bwe kikendeera mu bukyala bw'omukyala wabeerayo eziringa seero oba obutafaali. Obutafaali obwo obuliyo bwe bubeera ng'ekirungo ekyo kimala buzimba ne bubeera nga engonda gye bugondamu bulinga bwe mulaba donut eri fresh eyakasiikibwa. Buba kidonut ekyo kiba kigonda bulungi nga kiri bounce olw'okuba ekirungo ekyo kimala mu mubiri. Naye ekirungo ekyo bwe kigenda kikendeera, ekirungo kye bayita estrogen bwe kigenda kikendeera, seera ezo oba obutafaali obwo obukola wansi eyo mu bitundu by'ekyama. Obutafaali obwo bukendeera oba zikendeera mu size ne bufuuka flat nga bw'olaba donuts gye balinnye. Kati bwe bubeerayo nga bufuuse flat nga donut gye balinnye kyovola wansi oba weweera ne wafuuka ng'ewa bebe mu bitundu by'ekyama. Ogenda olaba omukyala mu biseera ebyo nga bw'aba yeegase n'omwami bimuluma ajula nakuba nduulu. Ajula nakuba nduulu yaluluma era abamu oluusi babivaako. Naye nga ate mu biseera biri eby'emabega teyakirinanga. Ekyo nno kiriwo tufune okwawula mu bintu bino. Waliwo okubeera ng'omukyala bwe yeegatta n'omwami alumwa olw'embeera ez'enjawulo tugeze nga yafunye obuwuka obukyafu ne buyingirayo. Naye singa tewali buwuka bukyafu bwayingiddeyo, yagenze mu ddwaliro n'akebererwa talina kimuluma, ali mu myaka egyo naye ate bwe yeegatta n'omwami afuna obulumi, kisoboka okuba nga menopause yeekoze ki? Yeereese ekintu ekyo. Ekintu ekyo omukyala gwali eyo osobola otya? Biki by'osobola okukola within your means okulaba ng'okikendeezaako? Waliyo lubricants ez'enjawulo omukyala z'asobola okwezaako okubeera ng'ewantu eyo tewakala nnyo. Ate era ne food supplements ez'enjawulo naddala amadagala nga menopause n'amalala agali mu kika ekyo n'amalala bw'oba ogenze eri omusawo eyasoma n'akukuka mu by'abakyala gynecologist by'ayinza okubuulira n'okozesa n'obeera nga oyambibwa. Naye oluusi osanga omukyala ng'akozesa ebintu bingi babalagirira ebidagaladagala ne mwesonsekayo ate ne bibalwaza kubanga mu kiseera ekyo akaswako olw'okuba kaweweevu ate omukyala kyangu ennyo okufuna infections ez'enjawulo, kyangu ennyo n'okufuna ebintu ebimutawanya eby'enjawulo olw'okubanga akawususu eyo wansi kaba kawewedde nga kazzeeyo kalinga ate aka bebi. Kale mbakubiriza bw'oba ng'oli mu mbeera eyo genda olabe gynecologist. Oba yongera okubuuza ebibuuzo mu comment section. You can inbox me and ask any questions that you want for help. Tulabe nga tuyambibwa kubanga kiba kirungi nnyo omukyala okufuna quality life yadde ng'ali mu menopause, omukyala okunyumirwa sexual life ye, ate era omukyala okubeera mu relationship ennungi. Sigadde ndi proud midwife Meena Mugwaya. Mungoberere ku channel yange, mungoberere ku TikTok channel yange ne YouTube channel yange, mulaikinge tutambulire wamu mu nsonga eyo. Omukyala obeere ng'ofuna quality life. Beera bulungi. Bye.